Muterevu ankwaniriza okubanga okyali naffe era nga nkweba okola kyamanyi okubanga okyekumire ku STV. Programs nga mwendaba okuva gye twatandikidde n'okutuusa kaakati tuli mu kugezaako okulaba nti tukulugusa ensonga y'okukweba Bannayuganda okuba nti bagenda ebweru okwefunira ku nsimbi. Gwe ayakatweyungako osobola okubanga otugoberera ku mitimaganya gyaffe egy'enjawulo muri Facebook, Instagram, Twitter ssaako ne YouTube. Nobanga owendowooza mu comment obubaka bwo bonna ku kikyolowooza ku bantu abafuluma eggwanga lino naddala n'ebitongole ba kampuni ezo eziteekeddwa okutwala abantu ebweru ne human trafficking oba okukukusa abantu. Baganda baffe bangi bakaabira ebweru eyo ne babonaabona ng'ekibabonyaabonya abantu abaagala okwefuniramu ez'amangu mangu basobole okuba nti bo beetereeza ate bali bo ne badda mu nnaku. Kale nno osobola okuteekaawo obubaka ne tuba nga tubutuusaako. Ndi ne Mwami Ronnie Amukundane ng'ono ye mwogezi w'ekitongole kya UWERA. Ekitongole kino kye kigatta ebitongole byonna ebitwala Abannayuganda emawanga ag'ebweru okwefunira ensimbi era nga wetwogera ebitongole bino ebiri registered oba ebikakasiddwa byakakasibwa gavumenti ya kuno biri 209. Mwami Ronnie. Yes, sir. We twakomye nga tuli mu kunyonyana ku nsonga z'okutwala Abannayuganda ebweru. Waliwo ensonga naddala eyaliwo mu mwaka oguwedde nga guggwako kampuni ezimu ezafulumirako mu mawulire nga kigambibwa nti kampuni zino zaali zijjako abantu ensimbi nga zibalimba nti zigenda bafunira emirimu ate mwattu ate ne batabafunira mirimu. Kiva ku ki kampuni zino okuba nti zivaayo okusinziira ku ssemateeka wammwe abaregulatinga agamba ki naddala ekituuka ku ky'ensimbi kuba kiri sensitive? Webale nnyo ssebo. Kituufu kyaliko naye ndowooza sinziira ku categories, job categories. Waliwo categories badde njogerako ku bilateral. Government yasayininga bilateral labor agreements n'amawanga agasatu ge njogeddeko. Ne of course nenkubulira ne kwega Saudi Arabia kati yokka yekola naye ng'etutwala nnyo abawala. Naye kati emirimu gino egisinga obungi companies ezisourcinga kugamba companies ezinoonya zituuka zigende Dubai nga zinoonya emirimu ekata akusinga ino emirimu gya security emirimu gya kati okugeza Hasif tours not tours tekkirizibwa ekyo mu mateeka tebagikkiriza tours tekkirizibwa mu companies zitwala abantu mu mitendera gy'okufuna license oba ne tour and travel tosobola kufuna license. Kati wembanga nze Hasif Labor links nga njagala okufunira abantu emirimu nze Hasif Labor nze ngenda ebweru nenoonya mu kampuni eziri ebweru nenkola research nti bameka beetaaga bano bameka beetaaga bano oluvannyuma nenkomawo n'omuwendo nemanya nti aba security neetaaga Abannayuganda 10 abamaidi neetaaga abamaidi 25 abagenda okukola mu supermarket oba abagenda okukola bakashiya neetaaga abantu 15 oluvannyuma lw'okubafuna nenkola category job category mu zino category mulimu ezirina okusasula. Mpozi kankuzeeyoko emabega nti license government gyewa companies zino yakunoonyeza Bannayuganda emirimu wabweru w'eggwanga Uganda. So bw'oba ofunye emirimu katugezeeko USA kwegamba gwe company ali licensed kikyo kunoonya emirimu. So bw'ogifuna USA bw'ogifuna Canada kasita ejja eri within what is required nga meeting standards ez'omuntu alina kukoleramu government is through the Ministry of Gender eyitamu neiraba oba kyekyo kyetaagisa clearing. Naye omulimu ogw'abawala abakola mu nnyumba government clearinga nga abantu abo bagenda mu Saudi Arabia wokka kubanga eyo job category eri sensitive nnyo kati abo yobayaya. So kati abo government clearing ate neyiwere clearinga nga obatwalawa nga bagenda Saudi Arabia wokka. So categories ziri endala oba osobola bafunira osobola onoonya emirimu kubanga mulimo gwo okuwadde license kunoonyeza Abannayuganda emirimu. So bw'oba ofunye katugezeeko nti ba security beetaaga ba security beetaaga ba cleaners ekata gwaba alina kunoonya abantu abo alina kunoonya emirimu ekyo. Bw'oba ogifunye most times engeri gye bagifunamu nti wabeerawo ba middlemen eri manyi waliwo construction site ekata oba waliwo company kola ku byabazimba nga beetaaga ba helpers 1,000. So kati ye negenda nga ne bawa ba agency eri banoonye abakozi. Mwami Ronnie, waliwo ekizibu ekisinga okuluma Abannayuganda ngende Abannayuganda bagende ebweru
nakola mbugubi nasindika obusente bwe kuno nalooza bali muzimbira nyumba bali musetingira faamu amanyi nti agenda okudda nga buli kimu kiri seetu wabula ekyewunyisa nti agenda okudda kuno ku butaka asanga teri kiriwo ebifaananyi bamusindikira byanjuza abalala bamusindikira estate z'abalala okusinziira ku ekyo nga wetu drivinga ku point ya challenges emusanga mu Mwenge ekitongole ekitwala kampuni zino Bannayuganda bano biki okusoomozebwa ki kwe muyitamu omuli n'ekyo webale nnyo ssebo kituufu actually emu ku challenges zetusanga mu sekita muno nti families zaffe wano Bannayuganda weba alina omuntu agenze kukola ebweru kwegamba yabeera nga nandikiyite ntya nti yabeera target nti buli kimu kinabeera eka ekizibu abakamala byonna waabwe yo nti anti alwazizza omwana bakubira ono waliyo embaga gye bategeka ono alina kuweereza ssente ate kati oluusi abaana bano baba bagenze kukola nabo balina ebiruubirirwa yes nga so ekyo oluusi kireeseewo nti osanga omwana cutting off communication ng'abeera nga taddamu kwogera neki ne family ye kati family ye netutuukirira ate nti omwana wange ki mwamutwala kampani eno yamutwala abona simanyi oba bamukola kiki kye bamukoze kyonna naye ng'ate bwetuukirira omwana kugaa nti nze sagala abantu abo kubeera nga njogera nabo buli lunaku kubanga buli kwogera nabo baba bansaba ssente so bakikoze nnyo wano oluusi tukiraba ne mu clips nyingi nti oli nakuba ebifaananyi bya project ya muntu mulala n'amuweereza omwana n'akomawo wano ng'ebintu tebiriiwo so bye bimu naye nga si kyekyo kyokka mu challenges zetusanga tubeera n'oluusi naye batuyita ba target workers nti omuntu abadde wano kubanga nakugambye challenges ezipushinga oba push factors wano ziriko abantu nga ave Uganda yagala agenda kukola eri underemployment unemployment nti unemployment omuntu aba alina omulimu naye sente zebamusasula ntono so kati katugezeeko nti omuntu akola wano bwayaaya bamusasula mitwalo 5 mitwalo 10 naye nga nawulira nti Saudi Arabia bajja kusasula mitwalo 9 so automatically oyo ajja kukola buli kimu nga ayagala egenda naye si abo bokka wabeerawo nti balala babeera nga bakola nga mu saloon oba mu restaurants nga baweereza emmere ebiki ebyo naye nga katugezeko wa saloon nti mukama wawe alina dryers 2 nga kwegamba amanyi investment sente bosweze yateekamu so kati ye najjukira wano buli kimu kyonna bagenda musasulira ye yetagisa just mitwalo 5 administrative costs bile passport bamufunira ebiki byonna ebyo training bwereere atuuka eri n'akola emyezi gye 6 ng'aweza bukadde bwe 5 alaba kati eno nkyakola ki sente nawezezza capital esinga ne boss gwabadde akolera so na oyo n'abeera ng'ayagala ate kudda ate abo be bangi nnyo so kati ate bamujjukiza nti contract gye wasayininga contract eno ebeera emyaka 2 nti onabeerayo emyaka 2 ate zikati ngalaba already kyamutwala kwegamba milioni 5 already ngaziwezezza lwakisidda so nava bamujjukiza nti mu contract owaye oba oyagala kuterminating contract mwekiri nti osobola terminating nayo nakuwa notice wa myezi 3 oba osasula equivalent ate tiketi yekuzza ng'ogyesasulira kati nagatagatamu awo nalaba ate ku sente ze zabadde savings milioni 5 zikoze kati awo watandikira nti omukono bagusazeeko tesirya biki bansudde bweru bagamba bintu bwe bityo then nga wano ng'obulango bujja asindikira ba influencer tambuza ka video tambuza kano government naita mu company wait of course kati engeri wabeerawo company so kati impact edda ku company wano company bagiteekako akazito kukomyawo omwana oyo olaba kati enjawulo eriwo nti oli aba yetutte oba tolina gwoteekako akazito wano naye kati company wano tosanga bagiteekako nti omwana oyo mukomyewo gwe nsobola okugenda mu ggwanga kampuni eyako ndisobola okuntwala mu ggwanga eritali eggwanga lya Uganda lyetalinamu embassy kubanga ebiseera ebisinga Bannayuganda bafuna ebizibu naddala mawanga g'ebweru baddukira ku embassy singa baba bakubya amasimu eno nga tebagakwata oluusi bano nga bababuzaabuza nagamba kanzirukire ku embassy nkimanyi eri ku street bweti ngende ndoopeeyo ebizibu byange kyokka nga waliyo amawanga agamu Uganda mwetalinamu embassy ate nga waliyo Baganda baffe singa bafunye ekizibu kikkiriza mu ssemateeka wammwe kampuni yakuno okukolagana n'eggwanga nga Uganda talinayo embassy sebo Uganda embassy za Uganda sizina
sine namba za off head naye kyemmanyi bulungi si buli ggwanga mu nsi muno nti Uganda inamu embassy ate si bw'okola research almost buli ggwanga mu nsi erinayo Bannayuganda so kati ekyakubeera nti teri embassy ate lwaki Abannayuganda babeerayo kyo kirala naye waliwo wabirawo embassies katugezeeko kati nga Middle East nti embassy mu Saudi Arabia yetwala Jordan yetwala Bahrain nga ensi bwezityo naye kati twafunayo embassy of course ne Abu Dhabi ya UAE naye government weba kati nga ngina Uganda government yasayininga bilateral ne ensi nga Jordan wadde tetunayo embassy yaffe ya Saudi Arabia ebetwala awo wonna ebanga etwala region okay companies zina license tebamala gafuna mirimu ate ne baweerezaayo abantu bafuna clearance kuva mu government nti ofunye emirimu tuta job orders ne baziitamu government neziyitamu nezekanya conditions ezirimu zezo z'omuntu anakukoleramu musala buna gwegwo so kati government we clearinga negamba nti omuntu oyo tukiriza mutwale kata mutwale katugezeeko Bahrain naye nga teriyo embassy ibe clearinga naye kujjako category y'enkuganda ya housemates yoyo tekukiliaringa mpozi nga agenda Saudi Arabia already of course yetunayo embassy wane Jordan Riyadh badde wetwala naye category zendala Cape Coast clearing one bakola license nga fune Abannayuganda mu nsi yonna emirimu so government kase clearing okizibwa kutwala abantu nyina okweraliikirira nti sineyo tunaba tukomyewo mugondi nga bazzemu okubatta okubaddamu okukkiriza on average mbadde mutwala abantu bameka buli mwezi okusinziira ku statistics gwe mulina mbadde mutwala abantu bameka buli mwezi era nga kino kiyamba kitya eggwanga mu kulaakulana kati mu kulowoozako mu ngeri y'emu singa baba baguddewo nga babakkiriza okuddamu okukakala ebyambutongole nga bwe gwali luli olowooza nti kinasigala nga eggwanga likyayingiza ensimbi ze zimu oba ziyinza okukendera mu buba okweyongerako nga omuggalo guno tegunatandika buli mwezi tubadde tutwala abantu buli mwezi on average obanga bali so kati wogamba nti kati bantu bameka abasuubiddwa abamisize chance eyo kuvira ddala kati gwokusatu paka kati emyezi nga kati mwenda so gyemitwalo ina kitundu bafiiddwa chance yagenda kukola so kati eyo impact byebimu ebyo government of course tugiyambako nnyo ku issue ya unemployment so kati eyo impact one area government wefunidde waffe nga abali mu kintu kino abafuniddemu obuzibu bwe tuba tuzzeemu kola tubadde tuyingiza engeri gyemuganda abakola eriwo sente baweereza $1 million 7 annually olaba nti ezo sente zetufuna kuva mu mwanyi wano $1 million 4.5 kwegamba sekita yamwe esinga ne sekita y'emmwanyi so ezo sente tezizze naye bwe tunaddamu tusuubira of course sente ezo zijja kuba zijja ate njogeddeko ne ku non-tax revenue billions 2.2 billion every month za Uganda zitubadde nga tuwaayo va ku sente zino endala zitubadde tuteekamu ezobulango biki ebyo so naye ng'olaba nti ne sente za kubanga amayumba offices esinga obungi si bizimbe byabwe basasula bapangisa ebizibu ebyo byetufacinga kati nti companies esinga obungi rent yasukka abalala babagoba tebakyalina ne offices so tekijja kuba kyangu tandika naye of course tusuubira nti tunaaba tuzzeemu byebimu ebyo tujja kuba tulongoosa opportunities kati bweru eyo opportunities zibeera wagamawanga gakulaakulana dda opportunities weeziri opportunities nyingi so bwe tunaddamu si ffe ffekka of course wabeerawo mawanga nga Philippines waliwo Bangladesh bajja nabo naye nabo balina mu challenges ze baafuna covid muno nti yabakosa nnyo eri so kati oluusi nosanga nti kati Uganda ffe ngeri twamanagingamu covid eno batubadde mukama tutaasiza nga engeri tugimanagingzeemu nti tubeera highly recommended batwagala nnyo kati ffe so nitubeera nga chances ezisinga obungi yasanga nti kati ffe nga Uganda tujja zifuna nga tumaliriza uwere esangibwawa
era enavunanyizibwa ki ku Munnayuganda agenda ebweru? UERA offices tubeera tuli ku BMK House. BMK House kumpi ne Hotel Africana. Tuli mu mwaliro gwokuna wa 4th floor suite 411. Fe omulamwa gwe tutambuza nnyo nti gwe tuyita mu Luzungu safe and productive labor migration. Nti agenze kukola kubanga labor migration kiri mu nsi yonna. Ate tosobola kugaana abantu genda kukola. Naye otambudde otya? Fe tukugamba nti olina kuyita mu companies ezirina license oba companies zaweebwa olukusa government kufunira Abannayuganda emirimu ebweru, oba ofunye oba waliwo company ekutuukiridde ngate olira togikakasa bulungi, osobola kucekinga ku mikutu gya internet, oba osobola ntukubirako ku ssimu. Essimu yaffe eri 0788 7 so wotukubirako mu budde bwa call of course basobola ku information nti yo company tugimanyi oba company tugimanyi oba company neche ngiri je kutambuzaamu ebintu bitegeera osobola twebuuza. Buterevu obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde paka nga tumaliriza programs zenga bwenda batubadde tukubaganya ku birowoozo ku nsonga ezikwatagana n'okutwala Bannayuganda ebweru. Kansubire nti munange gwe abaddeko osobola okubanga otegeera gwe yakatweyungako osobola okuddamu ng'otugobera ku mitimaganya ffe egy'enjawulo emboozi eno gyeri okuli Facebook, Instagram, Twitter ssaako ne YouTube n'obanga oteekawo endowoozayo tumanye endowooza eno esobola okubanga eyamba Munnayuganda. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde paka wano nga tumanyi nze Kiunga Asif tulabagane Sunday ja sawa 12 paka sawa 12:45 paka sawa 1:00 ku STV Ssaabasajja Kabaka Wangale ayi Katonda kunkumire wiraba.